po jako akawuwo. Ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bavuddeyo ne basaba bekikwatako okubalowoozaako nga nabo bwe bali abamu ku nzikiriza ezimanyiddwa mu ggwanga we basabidde okugattibwa kakiiko akataba enzikiriza mu ggwanga aka Inter-Religious Council olwo nabo batuule ne bakulu bannaabwe balungamye eggwanga erirabika okuba nga liwaba. Okusinziira ku Ssaabakkiriza w'enzikiriza eno Ssaalongo Mukasa Mutyaba asinzidde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda okubamazaako omwaka 2019 ne bayingira 2020 ogubaddewo mu kiro ekiyise ku kyalo Kiteza mu munisipaali y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe wakati mu kusindogoma kw'embuutu okubiibya ku gali b'enjole nga kw'otadde n'okwesikira ku misito. Era oba tukwagana mulirwanwawo manya embeera embi yeyongera buti bweyongezi era naawe wennyini gy'otudde tufuna mirembe kubanga oba omweraliikirira. Nolwekyo ffe nga enzikiriza y'obuwangwa amadiini amalala gatuba tigatusembeza okukolaganira wamu tukolole abakyamu tulambike abantu okubeera mu kumanya n'okutegeera obulamu bw'abantu n'omuwendo oguli mu bulamu bw'omuntu. Ssaabakkiriza bwe zibadde ziweeresaawo omukaaga ogw'ettumbi ayingiza abakkiriza omwaka omujja nga bo bwe bagubala wamu n'okwaniriza abagenyi be ab'enjawulo n'abalambika ku kalenda gye bagoberera era kwe banaakulizanga okuyingira omwaka wano era Mutyaba wasinzidde n'ategeeza nti kyetaaga nnyo era kisaanidde enzikiriza zonna okukolaganira awamu okusobola okulwanyisa emize mu bantu. Nano njagala mukikwate nti ennaku z'omwezi ezitamanyiddwa wabula olunaku olumanyiddwa luba Lwakutaano olwokubiri mu wiiki teeka kiba ddembe bwavu bugagga bulwadde nakati ndi mulwadde naye etteeka budde ku makipa nga nina okuba. Ono era yeekokkodde abakibakakaatikako ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa bwe bali abakozi b'ebikolobero ng'agamba nti si kituufu wabula bino byonna bikolwa by'abantu ssekinnoomu ebitasaanye kuvumaganya nzikiriza yonna kuba nabo balinamu abakola ebikolobero. Buli muntu bw'okolola n'ofujja byamira akola ki ayanga okuwona naye bw'okola ng'omira oyongera obulwadde. Nolwekyo ffe singa mugamba nti mutuleke ebbali naye nga mutubalira okuba nti ffe boonoonyi kibanga kulabika nga mulinga bakuyeetinga obumenyi bw'amateeka wabula ate nga ffe tukikkiriza nti si ffe boonoonyi wabula waliwo abatwekwekamu. Bano era babaddewo n'okubuulira enjiri ey'obuwangwa. Osooka nebuuza nti ddala Abayisirayiri bano ekintu kye baleeta bo batuuseewo nakyo kintu kyabatagalako. Buli lunaku batta Abapalesitayini, buli lunaku Abayisirayiri batta Abapalesitayini abatakka wansi wa 10. Munnamungi w'omuntu eyeetabye ku mukolo guno mubaddemu abavudde mu bitundu by'e Busonga era nabo balina bye boogedde ku lunaku luno. Kanze muzzukulu wammwe Masabe Mukasa Akaalo Lwanda Kamuli Road ffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga tuze kano mu kiggwa. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.